Yes, alright. Oli ku Yugi Updates TV kusinzo bango tuuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates. Wala gwatana twenga kukirira wansi wala ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyunga kebe no byolaba katambi ako kakwatidde olunaku olweggulo byabadde ku kitebe ekya National Unity Platform abasajja nga ba raidinze bagenze ne basalako ekifo ne bakyankalanya buli kimu naye olukwe lwe bayina bali mu kuluka lukwe ogenda kubanga olutegeera. Mbaddewo nga ngoberera ebyokulonda bya Uganda okuva mu mwaka gwa 1995 naye bukyangambaawo sirabangako panic Museveni oba NRM gyerina nga akalulu ka 2026 bakola buli ekisoboka okulaba nti balemesa NUP oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimbawo naye katubasabire nga sinatandika video ya leero kamba bulire akantu kamu oba bubiri. Ekisooka ebiseera ebisinga gavumenti nga zigenda okugwa nabagamba amatuga bagazibye ennyendo nga tezikyawunyiriza amaaso nga tegalaba nga ne wabaawo omuntu awawabula tebakyamuwuliriza. Naye kambuuze Museveni ne banno, are you ready for what might come after kyemugezaako okutigaatiga? Famire za Museveni ne banno muli beeteefuteefu ku kinaddirira ku peesa eryo lye mugezaako okunyiga. Ekyo kankikomyawo kambabuzeeko muli mutya ennaku zino tudde babuuzaako ntandikira ku nsonga ntuukira ku nsonga ne munansonyiwa nange nzija nga binsobedde. Paniki abasajja bano gye balimu tebangawo bannange kye bayita opposition bukyanga lubanga lwa Mindi. Museveni yali amanyi nti 2021 Uganda tegenda kubeera mu opposition naye olwaleero opposition Museveni gyalina tagisisinkangako bukyanga abaawo. Kantandikira ku nooti egamba nti Kyagulanyi tayagala kutuula na Museveni, tayagala kuteesa na Museveni. Kankubuuze gwe abadde alina endowooza eyo era ng'ogamba nti teriyo omukulembeze atatuula era atateesa. Kankubuuze Museveni mu byafaayo bye yali akuumye endagaano ki gye yateesa ne banne abaali bamuvuganya oba be yali avuganya nga tannakwata buyinza? Ekyokubiri, Museveni ne ebize biteesebwako most especially ne bannabyabufuzi ababaddewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kujja. Biki by'oyinza okugamba nti nno bino bye byatuukibwako ba bibyateekebwa mu nkola by'oyinza okusinziirako ogambe nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atula ayogere na Museveni? Kambabulire wadde bagamba nti nno Idi Amini Dada teyasoma era teyalina bumanyirivu mu kuddukanya gavumenti, ojja kwesanga ng'olwaleero tolinayo pulezidenti wa Uganda gw'ogenda kugeraageranya ku Dr. Idi Amini Dada muwadde n'endowooza ne Dr. yali alina amannya gonna yali agayina. Oba oyagala kiwulirize, oba oyagala kikkirize, oba oyagala kigaane. Abamumanyi bye yakola n'ebiriwo olwaleero nga Museveni akyalwana okubijjawo kukakasa tosobola kubisiimulawo. Omanyi gavumenti ya Museveni egenze nefuula NUP ey'abayaaye, egenze negifuula ey'abasosoze mu mawanga, negifuula ey'abasiyazi, negifuula ey'abatujju, kati bagitandise gituuma bakolagana n'abazungu, baagala kukomyawo bazungu. Naye buli kye bagezaako okugisibako kigaanye. Kati n'ekyobutujju nakyo twakikubye, balabika bagenda kukivaako, batandise kuvuga narrative ya abazungu. Naye nga bo beerabidde nti NRM batemu bassa abantu nammwe mwennyini be mumanyi, basse ab'opposition, bassa ababavuganya ne batta ne bannaalumanya ne bassaalumanya. Aba NRM babbi. Otunulira kabineti ya Museveni okuviira ddala ku Museveni okutuuka ku chairman we owa LC1 buli muntu waakwata mubbi. Olaba presidential advisor nga JD gye bayita job description yakuwa president magezi ayimirira mu bwa presidential advisor bwe n'alowooza nti alina obuvunaanyizibwa okugoba omuntu ku ttaka olw'okuba presidential advisor. Presidential advisor alina kuwa president magezi
so si kukola mirimu gy'abalamuzi gya poliisi gy'abakulembeze mu bitundu. I want you guys to get back to your land. Presidential advisor tasobola kugamba nti lineteka limenyebwemu olwokuba ndi presidential advisor. Nedda, president abira ne ba advisors ku nsonga ez'enjawulo okumuwa amagezi, so si kuwa buyinza nga abambala ekifaananyi ky'okuwa presidential advisor bwe balowooza nti balina obuyinza. President Museveni ne gavumenti ye bannanfuusi beefuulidde bannayuganda ku bintu bingi nnyo. Ngenda kumufunzaamu oba oli awo ndifuna obudde n'embigaziya. Basosoze mu mawanga nga kino okirabira mu ranks ez'amagye, okirabira mu badipisi ba police, okirabira mu bitongole ebirimu ensimbi ebingi, okirabira mu ministries ez'enjawulo be bateeka mu ministries eturani sensava, mu bifo ebyaba executive directors, mu bifo ebya MDs. Basosoze mu mawanga, banyunyunsi nti balemererwa n'okujja emisolo ku bantu abagagga ne bajja ku muntu owawansi asembayo. That is Museveni for you. Batujju nti batuusiza n'okwambaza abasirikale aba UPDF ebyambalo bye twalabanga ebyali ebya Al-Shabaab. Al-Shabaab beesibanga obukokolo nga tolina kyolaba lwa nsonga ebintu bye bakola tebaagala bantu bamanye bani ababikola. Olwaleero ejjege eggwanga lirina department esobola okwesabika nga tosobola kulaba face ya muntu. Batujju bamanyi n'okukuba amasasi abali ku mpingu ng'omuntu ali ku mpingu bw'ati ne bamukuba amasasi. Kati njagala okwebuuza gwabagira gavumenti ya Museveni okuleka ng'oli mubbi, okwagala okubba nga bo, okutta nga bo, okufuuka omutujju nga bo, kirungi ki ky'oyinza okuyimirirako n'ogamba nti enguudo nnungi, amalwaliro malungi, amasomero malungi, abasomesa basasula bulungi, abasawo basasula bulungi, embeera z'obuntu nnungi. Museveni agamba nti Uganda eri safe, naye bw'abanga agenda okuva ewuwe okujja mu Kampala buli muntu abonaabona, buli kintu kisanyalala, buli muntu babanga bamugamba tewenyeenya. Why is that fear? Bw'aba n'atambulako mu bantu abeera mu kagunja kali awo kalabirwamu, muba mumulabira muli ng'alinga ali mu zoo, ng'alinga zino zewandiisa ensolo enkambwe ze batiisa abantu okukola ki, okubagajambula. Is that the security President Museveni gy'ayogerako? Kakati mmwe abatasobola kuzuukuka nakulaba bye babalimba mwakula mutya. Saagala gisussaawo awo olunaku olwaleero. Protest vote ebatadde ku kye bayita obunkenke ate nga kkiriza obagaana. The time is now. Nabagamba we are going in a revolution which is weaponless. Tetugenda kukwata yadde fork naye ebintu bigenda kukyuka. Ebyo byonna mbyogera ku lwa Katonda n'ensi yange. Yenze mutano wa Mbega Aloysius Matovu Junior. Mukama bankuumire mbere bulungi. Mwebale era mwelaba. Kati ebyo byonna byolaba mu katambi kali akaasoose ke nakuwadde bagezaako kuteekawo mbeera kusobola kulaba ngeri ki gye bayinza okukwambamu Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'ekibiina kino ekya National Unity Platform, bafube okulaba nga tatuuka mu kalulu ka 2026 ekyo kye baagala. Naye balaba ekitebe kino tekivaayo kwekalakaasa, bafuuti soja tebeekalakaasa, baagala beekalakaaseeko babawambeko babeeko bye bakwata. Kikyagaanyi oba okitegeera kati batandise okwerabisa na bokka bokka, bagala ne balumbagana ekitebe ne beefuula nti waliyo emisango saago okusobola okulaba nga bateekayo chaos, naye chaos gye banoonya ate abaana tebagibawa. Kati we buno obubonero obumu obukulaga nti nno gavumenti ekyalina kyakuzzaako na kyakusalawo ne weefumba etya omutwe abasajja bali ahead of them. Kati nga gw'ogamba omwaka gwa 2026 tugenda kulonda, genda olonde tulabe ekiddirira. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okujjukiza mwenna bali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Nkubiriza gwe atanatweyungako kirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi, sigenda kwongerako. Mweraba.